This is Rampantilla in the danger. Mwasuze mutya abalungi bange abagalwa bampuliriza kansuubire nti mwasuze bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekomirako nange nasuze bulungi wadde nga olunaku olw'eggulo sasobodde kubanga ate mbaweereza Mungu mulungi nti mukadde kano ndi wamu nammwe era nga ngenda batuusako ebyo bye nabadde supposed batuusako olw'eggulo n'ebyaleero byennyini mbere nga ate mbibatuusako. Yes, tugenda tutandikira ku kabenje akagudde ku luguudo oluva erya Ntonde okudda e Mbarara awo mu disitulikiti emanyiddwa nga Kiruhura era nga kigambibwa nti abantu babiri abazikiridde mu kabenje kano abadde batambulira mu motoka ekika kya Harrier enamba UBF 589W era nga kigambibwa nti eno yagenze maaso kubanga etumiragana ne double cabin namba UAJ 786X era nga kigambibwa nti abantu bano babadde bagenda kuziika era nga tebasobodde kubanga munange batuuka bwe batyo Mungu n'abiranga abajjulula mu bulamu obw'ensi eno emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe. Songa ate mu kiro ekyakeesa olunaku olw'omukaaga abantu b'omu bitundu by'ejjinja babutikirwa ennaku n'ennyike oluvannyuma lw'abazigu okulumba omukyala n'omwami abaali batambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Wish enamba UBF 359Y ne babasindira amasasi wali eri ku luguudo oludda e Kamuli ku Rwanda Primary School ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kigambibwa nti ababiri bano baali bava kulaba kapiira era abazigu batyo bagenda maaso kubanga ate babasalako ne babajja mu mmotoka eno ate bo ne bagyetwalira. Tukigambibwa nti batuuka awo ekakira emmotoka eno bagenda maaso kubanga ate bagisuula awo. Poliisi yagenda maaso kubanga ate ejjawo emibiri gy'abagenzi n'egiddusa mu ddwaliro ekkulu Jinja n'egenda maaso kubanga ate egumya abatuuze ne bategeeza nti egenda kufefeta abatemu bano okutuusa nga ebafunye. So nga ate mu disitulikiti ey'Essembabule kigambibwa nti omuzigu yagenze maaso kubanga asalako omwana w'emyaka 13 omutwe era nga kigambibwa nti obudde bwabadde buwungedde ku ssaawa nga 2 ez'ekiro. Ekikolwa kino eky'obutemu ekyagenze maaso kubanga ate kikolebwa era nga kigambibwa nti omwana ono yabadde afulumyemu mu nnyumba okubanga ate agenda okunaabako wabula omuzigu n'amulumbiriza bw'atyo n'agenda mu maaso n'amuggyako omutwe ate nga bazadde be babadde tebaliwo ewaka. Taata yabadde mu katawuni akaddakawo waatera okubanga akakalabiza emirimu gye so nga ate ne maama naye mukozi wa ku mobile money yabadde tannanyuka era nga poliisi egamba nti egenda maaso okubanga enoonyereza omuntu ali emabega w'ettemu lino. Kinajjukira nti ebijambiya bibadde byatabuka mu disitulikiti ez'enjawulo ate nga bibadde byakkakkanamuko naye embeera nga bwegenda maaso okubanga ate efaana kyandibanga bikomyewo bukomi. Ate lyo ejje lya UPDF gabawedde oluvannyuma lw'abajasi baabwe abawerako ddala 5 okulugwamu anti kigambibwa nti bano baali bagenda maaso kubanga baweereza mu ggwanga erya Somalia nga bayita mu kimanyiddwa nga African Union Mission mu ggwanga erya Somalia wabula kigambibwa nti abantu bano bagenze maaso kubanga ate batta abatuuze b'omu ggwanga erya Somalia era nga gavumenti y'eggwanga eryo yagenze maaso kubanga ate ebasalira emisango ababiri bakubanga munange basibwa ku kalabba so nga ate abasatu kigambibwa nti bagenda kusibwa emyaka 39 mu kkomera eyo. Embeera bwetyo bwefaananyi side eyo so nga ate ne side eno waliwo omukyala agambibwa okuba nti anoonyezebwa poliisi mu disitulikiti ey'e Rukungiri oluvannyuma lw'okusalako obusajja bwa bba. Ensonga kwe yaviiridde okukikola teri yategedde naye nga yagenze maaso kubanga ate abusalako akambe n'asuula awo bw'atyo n'amalamu omusubi wabula nga ate musajja wattu yagezezzaako okwetaasa n'abeera nga ate munange yeddusa mu ddwaliro n'obusajja bwe babeere nga ate babuyungako kitannaba kutegeera oba yawonye oba atannaba kubanga awona. So nga ate ebula ennaku mbale zokka okubanga amasomero gaggulwawo era nga gano gakutandika mu mwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Amasomero agamu galabiddwako nga gali mu mbeera mbi ddala oluvannyuma lw'okuzika gattako n'agamu okubanga ebizimbe biwomoggoseemu so nga ate n'entebe zennyini okutuulibwako abayizi ziriiriddwa enkuyege. Awo nno abasinga obungi obasinzidde ne bagenda maaso kubanga bawanjagira babakulu b'amasomero okugenda mu maaso kubanga ate baddaabiriza amasomero gano ng'abayizi tebannaba kubanga basimbula kuva waka kudda ku masomero. Okuddako mu disitulikiti ey'e Nakaseke yo si birungi n'akamu n'akatono ddala anti eddwaliro lyabwe liri mu mbinabina oluvannyuma lw'embeera okubanga ate eyongera okusajjuka mu ebyo ebikozesebwa mu ddwaliro era nga abasawo bagenze maaso okulambulula ensonga nga bwe batalina bitanda mifaliso gattako n'ebirala ebikozesebwa mu ddwaliro lino era nga bwe batyo bagenze maaso okutegeeza nti embeera oluusi bayitirako ne beesanga nga abalwadde bagenda maaso okubanga ate bagabana ekitanda. Osanga omulwadde omukyala ng'agabana ekitanda n'omulwadde omwami ekitali kirungi n'akamu n'akatono ddala ye MP
w'ekitundu kino amanyiddwa nga Honorable Paul Tamaguzi asazeewo abeerenga ate adduukira abantu b'e Nakaseke bw'atyo n'agenda n'ebitanda ebiwerako ddala gattako n'emifaliso n'ebintu ebirala ebikozesebwa wabula ng'ate poliisi temuganyiza kubanga ebintu bino abiwaayo ku ddwaliro nga bagamba nti teyayise mu mitendera mituufu kubanga ate atwalayo ebintu ebyo mu disitulikiti ey'e Nakaseke wabula nga kino kigenze maaso kubanga kyennyamiza abatuuze ne mwennyini abadde asitudde ebintu okubanga ate abitwalayo wabula nga kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose omuntu adduukiridde abantu b'e Nakaseke okubanga ate ayimirizibwa. Kinajjukira nti n'omukyala amanyiddwa nga Babi Kyagulanyi Itungo bwe yali atwala ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro oba kozesebwa abaana abali embuto mu ddwaliro erimanyiddwa nga Kikamulo Health Center 3 bw'atyo naye yasazibwamu ab'ebyokwerinda n'omukka ogubalagalwa era gwagenda mu maaso kubanga ate gukubwa mu bantu. Ndi mubaka wa njawulo ng'ambo ba gavumenti tennaba kutuuka osanga ebyayo birijja oba mu 27 oba 26 nze kambeeko n'ekyenteekayo naye ate kineewunyisiza nga bayeewo amagye bayeewo poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala bali mu Bwezaale abalala babajje Kampala abalala bajje Kiwoko kati mbadde njagala kumanya oba mukulu bamwine RDC adiployize eno kuba gyava yonna bamukaaba akola effujjo. Kati nze bino ngenda kubikwasa Chairman Mutibwa mugambe nti bagende kugombolola ku Lwokubiri babibawe banaaba era ne kugombola ne baleeseeyo poliisi awo nno tujja kukwatako kuwa poliisi omwatulabeko obukambwe niwe n'abasiibo nsobola okudiployinga nange. Ebyo nga biri bityo embiranye ku ttaka yo yeeyongedde okuba nga ate ewerera ddala oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo ng'egamba eyagala kuggyawo enkola eya Maryland y'omukulu amanyiddwa nga Captain Francis Babo avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayongera okuwakanya embeera eyo n'ategeeza nti obwo bubbi bwennyini na bukumpanya obuli ku gavumenti. Ebyo mugezaako okugattagatta ne mulyoka mudda ku mateeka nga tujja gateekamu amaanyi naye nga tegakola gweokola etteeka nga terikola liba likuyamba. Terina difuka nuisance jebaita nuisance okola etteeka kiva mu nuisance. Maryland nuisance evuddewa tewali abataddemu nuisance bebo bennyini abakola amateeka ago ge baagala okuyitiramu okubba ettaka balekeraawo ebyokubba ettaka tetujja bikkiriza. Buganda sikala mwoyo gw'eggwanga oyagala eggwanga lyo uyo mwoyo gwebogera wali olabye wano bwe tubanga tukubya akapiira crane neesinga olaba abantu basanyuka ogwe bayita omwoyo gw'eggwanga. Kati omwoyo gw'eggwanga gwaffe guli ku ttaka muve ku ttaka lyaffe. Ati bwe tubeera nga twogera ku ttaka obuwangwa obuli mu Baganda obuwangwa obuli ku ttaka tebuleetanga mitawaana. Abaleese emitawaana be batamanyi buwangwa obwo bwe bukola abo abaguzi abo be bagoba abantu ku bibanja era kebera nnyo sebe bataka bali abaali bannannyini buli gwolaba mu bintu ebyo ava luddawa era lwaki agoba abantu ku ttaka kubanga omwoyo guli ogw'obuwangwa tagulina. Tayimu etuuse onoosoonya omwami Kayongo naye wano waliwo salaasale naye munaakozesa emmundu naye munaakozesa okututiisatiisa ekigambo ky'ettaka muleke kukizanyirako. N'abo minisita abataputa amateeka ge basoma e Bungereza bagaveeko. Waliwo obuwangwa wano waliwo obwannannyini waliwo n'obwannannyini bw'ensi. Nena abasajja bano bajooga ekisinga okunnuma nti bawololo be bakozesa oba ba agents baabwe bali mu ffe ne beefuula nti bakitalo nnyo. Time etuuse bino tutandike kwebuuza mwabalina square miles ennyingi eggomba ewa muzijeewa ye ente ezo zonna ze mulina sente muzijeewa. Obuntu bulamu neggonjebwa n'obugunjufu Katikkiro n'Emmengo kye bakoze njagala kubeebaza bayitidde mu mulamu naye kati we bituuse fe abali eno wansi abatandise okufuna omuliro ffe tetwali mu kuteesa kwa Katikkiro. Kuteesa kwali kwa Buganda ate nga bayitira mu ngeri ennungi naye okujooga si kulungi obujoozi buyitiridde owulidde era kyova olaba nga bantaddeko amaanyi mangi nnyo okuntiisatiisa okukola buli kye baagala naye ekyo sijja kikkiriza.
Omukulu amanyiddwa nga John Bosco Serunkuma Kyaddaaki afunyeeko akaseko ku matama anti munnange olunaku mulindwa lwaleero lwagenda okubanga ate alayira eri abantu b'e Nansana West. Kinajjukira nti omukulu ono yagenda maaso okubanga ate awangula entebe eno oba ekifo kino munnange nga ali mu kkomera gy'akuumirwa era nga akalulu kagenda okubibwanga ku ground taliwo nga yakwatibwa dda era ng'eyo yamalayo emyezi egiwera ddala yali akunukira mu mwaka bw'atyo yateebwa gye buvuddeko awo omukulu oyo. Tugende mu maaso okubanga ate munnange tumuyozaayoza ku lwakkula ero lyagenda maaso okubanga ate atuukako olunaku olwaleero ate buli kimu kibeere nga kitambula amaalidaadi sana. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala. Olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gw'abeetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku nnamba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Bwetuddako ku saidi endala ey'amawulire gaffe y'omukyala amanyiddwa nga Robin Kisti yasitudde bba mu butongole n'abeera ng'ate amutwala mu bakadde gye bamuzaala era ng'emikolo gyakwajjizza ku weekend eno gye twakavaamu. Omugole bw'atyo bwe yafaananye omugole omukyala wamu n'omugole omwami wabula nga ba social media in-laws bagamba nti tebaasiimye mugole mwami ngeri gye yagenze maaso okuba ng'ate alabikamu mu bakobe. Atategeera Robin Kisti ye mukyala yagenze maaso okuba ng'ate munange afunamu okusika omugwawo n'aba NBS oluvannyuma lw'okutwala Sheila Gashumba mu kifo kya ye. Obuteerabira nti olunaku lw'eggulo zaabadde ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'e11 era nga ennaku z'omwezi ezo buli lwe zituuka tujjukira nti omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula lwe yasitula bba n'abeera ng'ate amutwala mu maka ge waabwe mu butongole mu mukolo ogumanyiddwa nga ogw'okwanjula yesse era nga gwagenda maaso okubaawo awo mu Nabbingo ndowooza mu mwaka gwali gwa 2019 era nga buli kimu kyakwasaganyizibwa ddala bulungi nnyo nnyini ddala kaakati no mu bufunze bawezezza emyaka 2 bweddu wabula ng'ate emyaka gino we gyagenze okuba ng'ate giwera mwana tunganiza dde bakola ki balina katwongera okubanga tubagaliza obufumbo obulungi buli kimu kibagendere bulungi nnyo nnyini ddala okudda ku mukulu amanyiddwa nga Wyke Benda ng'ono ye CEO wa Punk Records era nga naye agimazeemu emyaka 2 bukyanga agisaawo era nga yagenda maaso okuba ng'ate assigning omukulu amanyiddwa nga Drake Ali yes yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti record label yeetaagamu omuyimbi omukyala era bw'atyo ali ku muyiggo gwa muyimbi mukyala so bw'oba omanyi nti engoma gyewulira agenda maaso obere ng'ate osala ku Wyke Benda ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Bad Black ono alina emiswiba gye oluvannyuma lw'omwami omu okuvaayo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti Bad Black yagenda maaso okuba ng'ate apangisa emmotoka era nga emmotoka eyo yagipangisa weeks 2 wabula ate kyabamala enviri ku mutwe nti weeks 2 wezaggwayo omukyala emmotoka yagiremera n'agibeerezaamu okutuukira ddala mwezi mulamba kaakati bamugamba asasula essente ezeri ebbanga eryayitamu omukyala abagamba nti temunkola ki temunkooya era nga ne wenjogera kigambibwa nti yagenda maaso okuba ng'ate yeekweka ate nga mukadde ke kamu omukulu yagamba nti teyandivuddeyo ku mpewo wabula ate yagenze maaso okukiraba nga ekiyinza okumuyamba kyokka kwe kujja ku social media kubanga Bad Black tava ku social media ate nga ye Bad Black mukadde ke kamu yalabikiddeko awo mu masenge gye n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza bannayuganda nti mu Uganda temuli socialite n'omu n'akatono ddala olw'ensonga nti bonna baavuuka abeere ye mwennyini nti ebiseera bye yabeereramu n'ensimbi era we yazisaasaanyiza mwana tu yali tasutagwana kuba ng'ate ayitibwa socialite olw'ensonga nti omuntu abeera socialite alina okuba ng'ate alina ssente eziwera ddala nga bw'olaba ba Cardi B so singa bo nti bano bo bakakyere kali kennyini akawedde emirimu ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Bujingo bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso okuba ng'ayongera okumalamu Teddy Naluswa amaanyi n'amutegeeza nti ne bw'anaakola atya ne bw'anaasumba omuwanvu n'omumpi okubanga bamwegayirira adde mu bulamu bwe si wakudda mabega nti ye bw'ayagala aba ayagala naye ate bw'amala aba amaze era bwe gutyo bwe bataagenda mu maaso okubanga bamwegayirira okumukwana n'okumwagala bwe batyo tebalina kubanga bamwegayirira kumuddiramu bw'atyo bwe yategeezezza nti buli omu alina olubulamu bwe buli omu mu nsi muno yajja bw'omu era alikola ki alivaamu bw'omu ye mukulu oyo yamutegeezezza nti ye yakoowa dda ne bwe banaakola batya wabula nga bino bigenze maaso okubaawo nga kitegeezekeseeko nti essaawa yonna ebide binaatera okuba nga bikola ki bikaaba oba akkiriza divorce oba takkiriza kigambibwa nti Susan Makula waakuba ng'ate akubwa ekidaala kiri kyennyini mawuuno ate nga wamanyi nti weekend ziba za famire omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz bw'atyo yasaliddwako dda omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan n'abaana baabwe era nga bagenda mu maaso okuba
kubanga ate munange banyumirwa akadde akokola ki akokubeera maama ne taata n'abaana. Yo, this is Rock and Chilling already in the DJ radio. Move. Ate ye mukuru amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Moise Bobi Wine olunaku lw'eggulu yagenze maaso kubanga ate azaamuko akatambi emabega. Yes, obudde bukola ki budduka speed ya yiriyiri bw'atyo n'awandikako ebigambo ebigamba nti tetuli awe twali tusuubira kubeera naye ate era twebaza Mukama Katonda nti we tuli essaawa eno ate si we twali ku mulundi guli oba mu biseera biri embeera bw'eti bwe yakoze ki bwe yafaananye naye bw'otyo bwe wali luli eri ate essaawa eno si bw'oli bingi bigenze maaso kubanga ate bikola ki bikyuka mu bulamu bwo. Olunaku lw'eggulo baby girl wange amanyiddwa nga Daphne Nakyambadde gabadde mazaalibwa ge. Yes, happy birthday baby girl, webali kubeera Charlie wange munange nkwagaliza amazaalibwa amalungi. Administrator Mulamba wali eri ku Galaxy FM songa ate n'omukyala amanyiddwa nga Omumbeja Flora ng'asinzira Dubai agamba nti ayagaliza Habi amanyiddwa nga Samuel Kiyingi amazaalibwa amalungi nti bakwagala ebitenkanika munange beera yeeyo nga okimanye. Yes, omukyala tangambye mannya ge naye nga ngamba nti agenda maaso kubanga anoonya omwami amanyiddwa nga Gaita Robert. Bw'oba omanyi nti bakuyita Gaita Robert ate nga wasomerako ku Lutengo SS mwaka gwa 2008 mukwano gena maaso biri nga ate onkonako bakunoonya yonna gy'oli. Yes, ojja kwongera okumanya ani akunoonya singa onooba oze mu box yanga bwe ntyo bwe nsobodde okubanga ate mbaweereza olunaku olwaliro mu ddakiika eno yennyini kambaagalize olunaku olulungi Monday ejjudde ebibala omuntu oyo atakumira mpera abankumire nga bulijjo nsigala nze Fidela Misanka mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.
Bannayuganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu74 7254247 plus emu74 7254247 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. About Robin Kisty's Kukiala. This is Rock and Chilling Out and Chilling the DJ Radio. Let's go. Hey.